Kali tubaniriza kulamuze Films Official n'olwalero tuzze. Lwalero tuzze nga tuli banjawulo. Nga bwe twabategeeza nti tu focusinga ku art ate ku kadongo kamwe nyimba ezo ze muyita ez'abakadde ate tuzibannyonnyola bw'oluwulira ogambe nti baali bategeeza kino olaba amakulu nti wandirwagadde dakika 15 dakika 10 ng'owuliriza luyimba naye nga luyina story luyina obubaka bwe bukuleetera. Nze Praise n'olwalero tuzze mu ngeri ey'enjawulo ne Ankompaata kojja mpaata erinnya eryo ogenda tunnyonnyola kye litegeeza sookera ku linnya eryo otuwulire n'amannya g'amatuufu tusanyusa okulaba ssebo nange obbasanga nange neesimye nnyo n'olwaleero okubeerako wano kulamuze Films Official mwebale bannange omulimu gwe muteeka ku ttafu ku nsi Uganda mwebale kakati kojja mpaata oba mpaata linnya lyange omanye emirimu gyange nina emirimu mingi naye eryo baali mpeera mu firimu weeri bagiyita kojja mpaata era twazanyi wa firimu yesebo twagikola mu firimu awo ng'embeera eganye kati kojja yava mu kibuga olwa covid n'atuuka mu kyalo yawamba amaka gonna nga yajjula emmere yafumba emmere yayoza ebintu abo buli bonna n'abasawo wansi nga basula ku kiwempe ojja yeefugga buli kimu nga ne bw'okyaza alina okumanya ani gw'okyazizza amukebera ayagala afune empisa ajjeko kojja yakola gogolimbo nga yagala ne mukamwana bebake bonna asooka amulabe ugambye kojja kyata oyo kojja mpaata kati abantu ne batandika mpaata wuuyo mpaata wakavuyo wuuyo ne ku TikTok ye kojja mpaata era munoonya mujja kumulabako amanya amatuufu mugga ya Faizo ago ge gange weddira kimpozi nze ndi wankula oli wankula kikate kirabika kale tusanyise okulaba abenkula tubatumidde nnyo n'abebika ebira tusanyise okulaba ssebo amina ssebo kulamuze Films Official abantu basanyufu nnyo okulaba era beetegefu amina okuwulira kiki obagamba amina olwaleero nga bwe mutumanyi tutemaatema nnyimba tugezaako okubatemaatemera ennyimba ezo muzitegeere n'olwaleero tuyise mu mutabani w'Eriya Kizza Katende Eremani basudde yagalanga nnyo okweyita Eremani kuba teyagalanga nnyo bintu bya luzungu wali lwamugwa kule bagamba oba wakyakutaano era ina ne yagambire erya Hamani lino simanyi we lyava kyebwa yeyitanga Eremani anti yalijja wano ku Eriya manyi yagalanga nnyo taata era yamwebazanga Eriya Katende nkwebazaamu wayiya n'ogula endongo ate mu luli olulala era n'amugamba nti Katende lwakufa waleera n'oyonsa lwakuba bewandekera ng'ofudde baali babi kituufu luyugumoyo yali neighbor awombu nga yalina luyugumoyo genda mutu nnyonnyola maaso yali neighbor abagamba mbu nga abajjojjobya ng'aduula n'akola kyate omusajja wange oyo by the way ye muyimbi wange ne wabeera mufu ye muyimbi wange nambeemu mu Uganda ate n'ensi eno sikakasa nti walijja wayimbanga basudde tutandikira awo tugenda kujja ku luyuguumo abantu bonna beebuuza luyuguumo yani yakola kibasudde naye tugenda kujja waawo mu maaso tutandikire ku kadongo kamuuno tumwagala nnyo kati specifically tuli kubasudde we tunajja kubalana nabo tujja kuboogerako kyanjawulo kibasudde kye yayina era ensi yasubwaki bwe yafiirwa basudde bw'otandika okwogera ku music industry basudde tolina gw'omugeraageranyaako kyokka ate ekisinga okwewunyisa teyasoma kuba abantu bagamba either P3 oba P5 awo naye wano waliwo n'abalina diguli naye nga okebera ebiva mu mutwe mu budde owedda yagamba nti okusoma kukuyamba luzungu naye ebirala ova nabyo biba bizaawo era yagamba waliwo muyagana nti fe abasoma gita bakatukole endongo mu budde owedde era waliwo yagana nti fe abasoma gita kati katubasomese okusoma kuyamba luzungu oba kukola ki naye okukola okuzaalwa nabwo ng'omuntu okitegedde kati basudde oyo tujja musomesaako mpaka naffe balitugalamiza kuba buli luyimba lulina message enzito lulina we lusomesa ate buli omwalo tegeera bubwe wabula
yakweka nnyo amakulu naye ng'ate musomesa mulungi kyekitone. Nze siri musajja Muganda naye kimanyi kati ate nze entereeza Abaganda eyo gye nzanyira emizannyo gyange. Musajja wange oyo musajja Muganda naye nze musomesawo w'Oluganda. Kati nze Basudde anjigiriza Oluganda, anjigiriza engeri gye nkwatamu ebintu, anjigiriza n'amaka galina kukwatibwa gatya. Nsanyuka okulaba mukama wange tuli beebamu mu nnyimba ezo mwenjigidde Oluganda n'endusomesa n'enduyigiriza n'enkwatayo abantu mu bulamu obwa bulijjo mu nnyimba ezo. Kati eyo ensonga mutegedde ensonga lwaki nzaagala era Basudde Amina Basudde nga tetunnaba kwogera ku nnyimba ya strugglinga nnyo mu bulamu bwe. Yali mupambanyi mu biseera bino bye bayita kuba ye mwana ne woba omulabye kuba olumu lwamulumako namusunana bingi era taata yatuukako akaseera batugamba nti yatuuka n'amuggyako engalo nga guli awo naye nga guwaana naye ogwali ogwana yafuuka ekyenjawulo mu ggwanga n'oku era Immaculate Nabiryo mu luyimba lulwe neerabidde oyo mwannyina yagamba nti baluyita ba Walumbe yavuma nnyo Walumbe yagamba nti okunzijjako baaba wange kuba nali sirowoozangako kulinnya ku nnyonyi, nali sirowoozangako kuvuga ku mmotoka, nali sirowoozangako kukola ki wabula baaba wange byonna yabikola. Awo we ŋŋambira maama ne taata nti ati omwana wo mwetegereze nnyo waba alina awantu wakwata sigamba bintu byonna ng'omulaba wasobola omuyamba muteekeko omukono okitegeera. Kati Basudde yaswagolinga nnyo mu nkula ye n'ewaka okutwaliza yasoma waliwo ne yali ayogera n'agamba ekisinga okwewuunyisa ku basajja abo y'omu kubayimbira emyaka emitono. Exactly. Yayimbira emyaka emitono nene ennyimba tukyazoogera. Mukama yamanyi lwaki yakikola bw'atyo kuba ye tanenyezebwa. Ye yamanyi engeri bw'akolamu ebintu naye nga Basudde wanjawulo mu b'enjawulo ye nambaki. Kiki ekimuyisa nnabbi kakati kuba eryo erinnya lirimu ku kitiibwa ky'alinamu. Abamu bamuyita mulanzi abamu nnabbi. Basudde ebintu bingi ennyimba ze buli lw'okoonako kati nagenda n'empuliriza ekiryo n'omuwafu neŋŋamba naye ono yali si musajja wa bulijjo mu bantu aba bulijjo ono yali si musajja wa bulijjo. Olumulujjukira twalutemyeeko kati bwe yatuuka ku budde ow'edda n'atemaatema n'olumulujjukira basi duniya ate najja amala ebibya n'asuula n'avuunika n'agira bw'ati abonna buli omu alutaputa buli omu alwogerako ate obuzibu taliiwo tugamba kati lutwale engatto bwekutuuka gyambali okitegedde. Kati n'ayogera ku mulekwa n'ayogera Nanziri n'ayogera mukyala Mugerwa ensooka okumulaba Mire Nannyondo ebbeeyi y'abakyala mu bunengo ye eggwala ly'ebusega bannange twogere kituleke ki. Basudde ye tujja mubatemeratemera mbagambye empaka tuyanziza nnyo ndowooza mwetegese mweraba ngenze we tugenda okuyita oluyimba ye tayito entuufu ziri tayito bbiri manye ennyimba ze abantu baziwanga tayito bbiri mweraba ngenze oba byendabye oba byendabye. Nali nnyonnyola abantu ne ŋŋamba nti engeri gy'ataliiwo mmubuuza tugende nga ne tayito gye tuba tulabye kubanga tebaalinga bano nti byali nnyo bya mu kompyuta nnyo biki ate yafa talina channel nti YouTube yiino kwe tuzisanga kati n'alutadde yaluyitawo naye kasita obanga olufunye ate oluyimba ddo tululina wandikamu byendabye ojja kulufuna oba mweraba ngenze ojja kulufuna tutandikire ng'okookamu tulutemere mpolampola. Lwe luyimba lwange nno lunasooka okuyiga okuva gyali webale nno kwagala Basudde ekyo lamuza akimanyi oyo kwenfiirwa
yakukabya n'amaziga nawulira bampulizako akatamine nga musajja obulumi nga bungi ennaku era yanzizaamu kumanyina ngamba omuntu takujja ku kyoyagala tolina musango gw'ozizza naye nali nzisizza ttawulo ekyamazima ne wookebera mu simu yange ne wojjeeka mu laptop ennyimba abalala benteekamu nteekamu ntini naye basudde buli kati nafunyeyo olulala mbadde sirulina baluyita ebbeeyi y'abakyala mbadde sirulina mu nnyimba ze nalwo nalufunye kakati mweraba ŋŋenze oba bendabye yakugamba bw'ati abanywanyi mujje enzirayo ewaffe byebigere bino byenkuŋŋaanyiza bye byange namala kubba mukuŋŋaane buli alina akatanda akampe kano ke kadde nziriddeyo ddala ewaffe nagazina edda oyo bamufuuwa nkanja mundeke ŋŋende nga nkyali munagasa abagumiikiriza ennyo abamu batwala keesi ensonga eyo kyekimu ku bintutte nzize Masaka mu mirembe n'obumalirivu mbalabyeko nnya lintuma libeera mubi nkubye endongo ne Bulaaya n'entuuka kaakati okugyesibako kyate kyenjinoonyamu kana akatono kenfunyemu ke kange Juka nyita nkutadde wali balire ŋŋenze munnafo munnafo tulabyeko mulutegedde kawadde kapera kabategeeza luyimba ne mulutegedde baggaye wandika mweraba ŋŋenze ojja kulufuna oba byendabyo ojja kulufuna ayogera ayimba agamba anyuse endongo azze Masaka kikyanjawulo ky'oluyimba lutulaga nti yali anyuse endongo lwe luyimba lwe yasembayo lwabuzaabuza nno abantu indongo yali emutamye kakati neyanzizza nnyo nga bw'ogambyemu wali nti taliiwo kumubuuza era ne woonayita abafamire ye nabo tebakimanyi wabula tugezaako okusinziira naffe bwe tutegeera omuyimbi abeera taba mufunda aba bw'ati era bano b'owulira abayimba nga waliwo oluyimba olutatuukaganye abo bo baba bati kyekiri nanyini gita kye yatunnyonnyolako luli nti ye ekyenjawulo kyalina omuyimbi oyo akuggulira oluggi ye yali bw'ati basudde kati bano abalala bonna bali bati ng'obufunda bukomaawo kyova aluyimba enkya ne luggwako kati olwo teyayimba nti addaka nze okusinziira nga bwentegeera wabula ye yatuula n'agamba ensi kanjiwe luno wabula ate era ojja kufunayo omuntu omulala agambe nti yali atamiddwa nga banne bamuboddebodde bamukoze ebintu tutu n'agamba kanzireeka buli omu ajja dutaputa naye nze okusinziira nga bwendowooza yalowooza ku tayita eyo n'agamba nti kampeeyo kuba yagambamu Maseri nti sijja kuguma gendera mu keesi ati mbula byentutta tomufu mubanja kiki kale ŋŋenze okitegedde kati taito yagirowoozaako yo obwongo bwe bwaliwo kuba bwe bulamu obwa bulijjo kyotuuka n'onnyuka exactly okitegedde kuba yatuuka n'agamba nti waliwo yagamba nti era okuyingira ewange nja kuyitira manju okitegedde kati nze okusinziira nga bwendaba okunnyuka okwo yali tannyuka nti anyusa endongo wabula yalowooza ku tayita eyo n'agamba kati kankube ku luyimba luno byendabye oba mweraba ŋŋenze n'atandika era omuntu singa aba agenda mu kyalo nga ddala nnyuse ayinza kunnyuka kikuba wali yeekokolima yagaa nti waliwo yayimbira n'agaa nti kubako bibiri simanyi kataita akobaga buli 10 kya siringi kyenkwata kubako bibiri ebyanga buli 10 kubako bibiri ebyanga olunana lukwata liri wali omanyiri yali agamba beba n'abaseddekezi abanyunyusi yaboogerako abanyunyusi b'endongo ne gwosinga olaba bwakulengezza nti womala okubaganya kati kalanga obulanga akalanga gye nnaaba kamala bumaze okulaga bwenfunye ne bwenfulumya ngenza okulima ate ndiba mbirangira baani bendiba nkowoola okula ekitegeera endongo wano by the way n'enduga yayimba ku kintu ekyo kasitolanga ekivvulu kati abakufunamu bo nga batandika exactly
KCCA polisi abekifo abagenda okutunda omwenge gwenga tonnafuna abayaganti olunana luli lukwata wali ebibye bibiri imagine bibiri nga lwaki tonyuka omulimu kwaya tukanonga ne Naganga w'ekibuga omanyi Naganga okimanyi Naganga nkabonaga nti kuba wali wayatuukanaga nti ate oluziru mbadde ku nnyanja enegabana y'amazinga abatuguza amaguzi ekirikani mukyala ate oluziru tulima ebintu bino osabimanyiira leka gwe n'enzirayo naye bwe bannange mugiira mu wadawa naye bwe ebisukkaawo kati Naganga eno bakuguza emyera gya kugula mazzi ga kugula kerere nyingi omuka mungi emyala wansi mukoka ayitamu empitambi Naganga kafankuna ne Naganga w'ekibuga kwegamba yatuuka ne bimutama banne waliwo neera we yatuukira yaga nti omulimo guno waliwo yaga nti pozi nga toyimbye nnyo naye waliwo kiyasooka wano waliwo bakulabye ng'emikampasi ogibala buli omu nakubya n'oddamu gumyanga mutwe kogate emikunwa gy'empala na pozi nga toyimbye nnyo n'obulwako gw'osinga ekyo nakyo kituufu leka ntwale buno obutono mukama bwakoze eki bwe bakulaba ng'olinako wootuusa ate waliwo abakulwanyisa kati ekyo nakyo ne kimutamisa omulimu era nno biri ne mu bulamu obwa bulijjo kati wooli wano awantu wonna w'okolera gwali eyo waliwo abataagala obeerewo kituufu ng'okusirika kimuluma bw'oyogera ennyo kimuluma bosi bwakuyita ennyo mutambulemu kimuluma kati woba mukyala nga bosi mwami akikwana naye ng'oluusi engeri gy'okolamu emirimu yo bosi amwagala kati we yaga nti abanywanyi mujje enzira ye waffe byebigere bino yali tategeeza bigere bino abanywanyi mujje nzira ye waffe byebigere bino byenkuŋŋaanyiza yali ategeeza ebintu gw'oleeteyo gita oleeteyo essuuka piro egaali leediyo essimu sente byebigere bino byenkuŋŋaanyiza abaffe bye byange naamala kubba mulyoke mutegeere nti nzira mu kyalo mukuŋŋaane buli alina akatanda akampe kano ke kadde nziriddeyo ddala ewaffe gattako ne kano omuntu omukulu alina n'ensiko etudde nzira nti ono okwemontoolera wano banguza amazzi buli kamu emyere amatooka agamu ffene bakuguza bamaze mu kubampi ng'ebubondo olina ensiko etudde naawe gy'osibuka olina ensiko etudde ffene gwe tulya muno bamalamu kubamba okwo okwengera temukimanyi ekyo kituufu ye mwennyini kuba yali musajja mulimi yali byerimiranga okitegedde kati we wagambira nti abanywanyi mujje enzira y'ewaffe byebigere bino byenkuŋŋaanyiza bibyange n'amala mukuŋŋaane buli alina kaalina mpe mukuŋŋaane buli alina akatanda akampe bino bye byange okitegedde kati yali agezaako kutunnyonnyola omugenyi wagenda era biki byagenda nabyalabye eno gyava so atulaga mu ndongo atulaga kubanga bwe yali ayimba yagamba waliwo abamutamizza omulimu okitegeera waliwo abamutamizza omulimu era atuuka okuddayo nga talina kyagufunyemu nga talina kyatutte era talinze bingi agenze nga bwali mulimu gwali mukalubu ngeri eyo waalimu emiziziko nakati tukyagiraba oba basudde yakubwa nnyo ebikono kuba abamunyumyako bagamba nti lumu bamukabye bagenda okuyimba ne ttiimu ye abamunyumyako bagamba nti yali ayambala muno siripa ya bbulu muno ya rwedi kitegeeza embeera teyali nnungi nga takyambadde lwakuzannya naye nga kukyalaawo bamumanyi kati umwe bakyalaawo ne bategeka ekivvulu bamukaabye oba na ttiimu ki oba ne bamatiya kakumirizi ttiimu eyo matiya kakumirizi omumanyi muwulira wali nno gy'omunoonyeeko ate yawangaala nnyo nali ŋŋamba abantu bano nti mulowooza abantu abo nno nti baafa gye bali ne mu kibuga muno mwe bali balinamu amaka tujja kumunoonyako Matiya kakumiriza oyo Matiya Luyima ttiimu eyo Edaani Mugula ttiimu eyo bamukaabya ttiimu eyo wakati mbwe bayijja okutuuka batuuka bategeka ekivulu ajja abasabamu bagamba bane mumpe ennyimba emu
baba kyali eri abakungu mu kigoye asaba mukabya nkutumiddeko kati oba tukwata omuzindaalo ng'abakulu n'abalala baaliyo eri baka stage bangi naye waliwo abaana abasooka okugula abagula stage abo babayita bakatenderizers mbu basudde wakwata omuzindaalo bwati kyawaliriza abali mu kigoye sho yalinga ewedde ono agiggadde sho yalinga ewedde abasajja kyabawaliriza bave mu bigoye ababadde beekwese balabaani oyo ayimba era awo wennyini abali backstage abayimbi ebigoye ebigoye ye backstage katugeze tuli ku stage oba tugenda kuyimba naye wano waliwo mutudde eyo waliwo wano olugoye kati waliwo ababeera eno gye mutalaba tweyanziza kati naabalabidde endongo mu kibuga mu kyalo basibawo ebigoye abayimbi babeera stage kati wali ku stage basobola obutateekawo olugoye naye nga waliwo abayimbi gye basooka okwekweka nga tannaba kujja wana emabega eyo era abamu balabirayo ebintu bingi abamu nga yanoonya dda muyimbi muno okukola kulaba abamu bakimalira awo yanoonya dda namba bibeera eyo bingi ebiboozi kakaziko banyumya bingi kati kyawaliriza abasajja okuvaayo ani oyo tekyabamalira ne batandika okuyombagana kuba baaliyo mu kigoye bagamba nti buli omu yalina ekibiina kye mukabi agamba nze ngenda naye omuvubuka oyo n'omulala bakamatiya kakumizi naye aga nti wange batandika omulwanira kyokka ebyo byonna abiyimba oba Biden teyalinaayo nakanga ennyimba oba yali yakalikodingayo oba yali nga justice ziri naye nga amanyi kye bayita okuwandika n'okusengeka ebigambo mu mbeera ey'ekyalo teebereza ali mu kyalo olwana ayingira mu kibuga omuli ne ku studio kigenda kubeera kitya kati bwatyo bagamba nti bwe batandika okumulwanira era bagamba nti bamuleeta mu kibuga naye simanyi bulungi oba yajjira ku matiya kakumiriza obaani naye mbu waatuuka wano baalinga omusota gwe bakubyeko akakira ate basudde yabafuukira ekirala n'abantu abaali ate bamuleese ne batandika okumwekyusiza ne bamutunuzaamu emidumu kati yayita mu bugubi bungi eka ne mu ndongo musically eka si walungi mu ndongo olw'okuyimba n'abaako basinze jjukira bakula tebali bulungi nnyo kati era nga onaga nti gwe luyuguumo gwe ndiva ne muntaana n'enguguumu kanzijjukira ebibi bye wankolako batugamba mbu yali musajja mugagga ku kyala bwe baalina ssente emirembe egyo naye ng'avuma ajerega ate ng'atuuka ate n'alangira nnyo kyova olaba taata we yakulekawo olumu lwakulya temulina kye mulina biki yamuvuma nnyo kyova olaba yamugamba nti gwe ndiva ne muntaana n'enguguumuka ndiva ne muntaana n'engugumuka nzijjukire ebibi bye wankolako kati ne wabeeraawo bwe yeebaza era wali kati ngenda naye ntumiira bannange bano sebata munnange waliwo biseegerwa waliwo amannya agali awo be yeebaza be yakolimira kati ne wabeerawo ne mbanyiziza mulimu omuntu ono naye teyamutugamba lino ddagala ebigambo n'ennyimba nze ndi mugumu nnyonnyo singa ndi na muntaana naye alabika yali ategeeza kuba wamala vaasi eyo nze ndi mugumu nnyonnyo singa ndi na muntaana luyuguuma alabika yamutandikira wano deni kituufu okitegedde kituufu kati engeri gye yakwekanga bintu bingi kugambye nti ennyimba zino bwe tuzinnyonnyola nga bwe tuli mu kunnyonnyola tugaa nti zezenkomeredde buli omu ajja kujja okusinziira obeeko kyotegeera mu kyekimuyisa nabbi okitegedde kuba wali mu luyimba wasanju waliwo yagaa nti oyo waliwo yagaa nti entuletule waliwo akagambo kayagamba ntuletule oba mukyala waliwo mukyala wasekasekenyo oyo omukyala wasekasekenyo nga buli gwalabye namwenyo olina mugwagwa nga buli gwalabye amwanguyira nnyo eyo tule yagamba nali mbuuza omugaano manyi waliwo gwe neebuuzaako nga waliwo ekinsuseeko nze bulijjo nali kitegeera kanyonyi bakayita ntule mbukazinaazina nnyo bwe kati nga kejjegala jagala yagamba bannange alina asekaseka ennyo otutte entule mbukali awo kaleekana nnyo buli era abaganda abalina enkize nnyo by the way
neramuze kimanyi naye awulidde kimanyi kati agenda tuweza okusoma kuba ebyo byonna kati ye ate kunomule osomye sebo n'abalabi musomye kati yakwekanye ebintu bingi yakubwa nnyo ebikono naddala ng'atabuse ate we yatabuka ekitone n'ajjayo kiri ekitone n'abaako baasinga kati era aboogerako mu luyimba era bungi kakati nga bwe mbaga nti oluyimba luno buli omu ajja kujja alukutaputire era tetugamba nti sifa ab'enkomeredde naye twogera okusinziira nga bwe tulaba b'okola nabo egifuuka emiwaatwa gy'empalana owulira akantu ako mulimu gwegumu mu kifo kye mwandyewagidde naye ate nabo ne babanga kyekimu kubi baba ate we yayimbira tekyaliwo asinga kati ati kyekiyisa nabbi kati ate yayimbako luli ate kati byebingi kati gwe nawulirako ne Kenzo we yalwanira omuyimbi n'asasula presenter ate alimu okkuba oluyimba lwa muyimbi munne nga baliyimba dda abo babimala dda kati sebo oyo omwami bw'atyo bw'ali kyavanga ku ki okuyimba kubanga waliwo ennyimba nnyingi naddala bano abanene abo abasatu nga bwe baali omu akyaliwo Sebatta ne Basudde ne Kafeero ne Sebatta yayimbanga ku sitolwe bamalanga kuteesa ogenda okuwuliranga ne Sebatta agiina nga ne Basudde agiina okugeza n'olimba lwa Mweraba Ngenze ne Basudde ne Kafeero alina lwe yadde ebukunja kyavanga ku ki baatuulanga ne bateesa nti kati nyimbe bwenti olwa byenda by'e Bulaaya we yagendera e Bulaaya ne Sebatta alulina ne Kafeero alulina Kafeero yayogera ku bibi ebyaliyo Basudde n'ayogera ku birungi ne Sebatta awo naye najja ku kijjulo ky'e Bulaaya era wenkubuulidde nga sinaba kujjaawo nti ebintu bya Basudde byali biralamu yagamba Sebatta yogera byonna naye toyogera ku ngeri gye twacakala ate Sebatta yajogera Sebatta alina we yayogerera we yasanga mu disco n'asanga ekiwala n'asanga omuwala agenda omwetegerezanga mu Uganda then yamenye amateeka g'omugenzi Nze Sebatta wamenya amateeka g'omugenzi era funayo obudde ogendeko ku ntaana ebubondo yayogera kakati ne woba olabye video yayogera ye mu luyimba lwe yayogera bye baalabayo ebirungi naye byonna yabyogeza nnaku mwolwo oluyimba era kituufu era bwe tunaafuna omubudde tujja kujja tulutematemera olunalo oluyimba lulamba yaga nti eri omuzungu akwatira ddala ku kasitapuli kano n'akalemerako wanofe olugira bw'otya ng'ogenda Bulaaya kwekolera we yayogerera we yasanga omusajja omukadde ng'ali ku tractor alima tolutema tujja kujja nalwo kale kakati ombuuzizza nti ne woba olabye show ze baakolanga ez'ebiseera ebyo awalinga nga Basudde Kafeero yabeerangawo ne Sebatta ne Kasozi ono kuba yali mukoddomi woba okimanyi nkiwulira nti yaliko bawa Wannabiri naye yatuuka era ennimiro y'oku Buganga yava wala empalana yava wala yalimu ebintu bingi ate yali boss kati Sebatta lumu nali mmulaba ng'agamba era nali ndaba omuyimbi omu awo munene ng'agamba simanyi Sebatta yali atya Basudde muyimbi gwe omanyi kankutereeze leero omanyi bagamba ne gw'ozadde Sebatta naye anyumya ne w'omubuuza leero nti ndi muyimbi naye Basudde ng'enjogera naye ennaku zino yali mulalamu ekyo nange namuwulirako ng'akyogera yalina speed n'obuyiiya bungi nga w'oyiyiriza ennyimba 10 oluyimba lumu yayiyizaawo 3 era Sebatta akugamba nti Basudde ekyo kyoyogedde baatuulanga era nga bagenda ofulumya nga Basudde wafulumya bw'ati Sebatta yaga nti nga akasajja tobiisana nako yaddala ng'okala era nga w'ofulumiza nga tebiri nga gino egy'emirembe gino okwetomeragana ne vulugu ono ali bimina nti byayita naganga w'ekibuga tafankunaali ye nga wafulumiza basookamu wa ddembe lye atosobola otya era mpulira wanabaana sibanyoyo nengamba bano era waliwo awo n'omulala muyimbi oba mwamumanye yeegeza kufiira ebbongole nengamba bantu bano
yali akongojja omusajja amaze mu ntaana avuganya n'abalamu tebannakuba luyimba lumujjawo ate tebali bazigezi teziriiwo kati abo temubateekanga mugogolimbo kati sebo baamalanga kwogeramu naye nga waliwo ennume era nga bweyagala mu mazima wendivaawo walibaawo okunyolwa ebyenkanankana ebigwawo tebyenkana wadde seggwanga naye abamu bagondereza obulago naye ye yasigaza ekiki kati baamalanga kweteesaamu ate oyo omusajja abasajja bonna bemmanyi abakadongo kamu nga bamutya mu njiya n'ensengeka okitegedde baamalanga kweteesa naye kati ebivulu bitomeragana wano tobiraba biraba lunaku lwe lumu bifo byanjawulo kuva wano nawali bo beeteesanga music nga tali mugogolimbo mungi bwati nga beeteesa mulimu na bino oli yanzibidde oluyimba yalusanze mu studio ebyo byonna waliwo nnene z'emmanyi zaafuluma nga eyaluwandika y'omu message y'emu ng'ekyawukana maloboozi nga bonna baalugula bonna ne baziyimba omanyi lwaki bano bali nnyo ku ssente ate bali baakulembezanga kusomesa eyo y'ensonga bali baakulembezanga kusomesa ng'akasente kajja luvannyuma kati ate bano ssente ze zisooka yino okusomesa kuliwa temuli bali ku kintu eki sente kyovoola baalufulumya ng'agamba luno lugenda kunkolera sizoni eno bweti era bali bano bajja ng'alina ne gwazi okugoba mu music bali baayimbanga kusomesa maka kusomesa bantu ba bulijjo kusomesa baana basomi kusomesa bantu ku mirimu weisote byonna omukulembeze atakoze olina kukola byonna mweraba ngenze kiki ekisigaddeyo kye tulina okwogera ku luyimba olwo nga tumaliriza kaakati mweraba ngenze waliwo weyagambira ngenze kulimanye enfuufu ettunke kirungi wennimira weewaliwo siiwasabe naye guno omulimu ogw'okuba ku bunkenke nennaganga w'ekibuga sijja ate kugguma gendera mu keesi ebyo bye byange mundabiire besirabye nzize waffe naffe tulabyeko nnyo ngenze kulimanye enfuufu ettunke kirungi wennimira weewaliwo siiwasabe wano mesagi gyentegeeramu nti bw'obanga ekibuga ddala okibaddemu nga Sebata bwe yagamba nti waliwo n'abasasula akazigo ng'akasasula myaka 5 bwe yagambira nti wano mu kuwanyisa ensimbi obanga ojjukira ng'entooko digamba 10 ebanko naye kati n'emyera newogenda n'enusu ekikumi bayinza oba n'omunwa ogumu togujja okwata 15,000 n'otunuulira emmere nga musajja wange oyo ali ku kamera agirya yekka emyera ate nga takkuse kati ngenze kulimanye enfuufu ettunke ekirungi wennimira weewaliwo siiwasabe lwaki neesiba wano awanfuukidde omulimu ogw'okuba ku bunkenke nennaganga w'ekibuga uli oyaga nti oyo omuntu ogaa nti kiringa ogaa nti mukazi gwengumye onvumye onkoze kye naye sika bulungi bwo bingi ebiri awo genda waliwo ebintu bingi waliwo ebintu bingi bubaka bungi mu luyimba olwo mulimu ennaku n'okutugamba kati yali ategeeza nti eka waliwo wasobola okulimira bangi nnyo tumaze muno emyaka 10-20 naye ng'ekibuga tolina mazima kyolagawo ng'ate abaana be walega ku kyalo bazimbye baguze amamotoka bakoze eki nga bagagawadde kati kitegeeza nti siwobanga olina ewaka ettaka situka ogende baako ky'oteeka ewaka kuba mu luyimba luli budde owedaga nti nange amaka nnina agakuuma omulimu eggaba ewaayisa nakito mami tukutumidde nnyo ayisa nakito era babadde ayisa nakito yabadde nga asoma dduwa ya muzeeyi kuba gurupu ya fans yabasudde mwendi naye saasobodde nabaddemu n'omusujja ogw'amaanyi naye mwenna amayisa nakito munnaye tutukubagiza mwebale okusoma dduwa ya mukadde mukulikire eyo ddala namwe ba fans group y'amaanyi basudde namwe mukulikire eyo ddala era sebo okusunirako bali mu kuteekateeka ennyimba zonna bagenda ziddamu officially waliwo kye bali mu kuteekateeka nga buli asobola waliwo akakunguta ke bagenda oyitangamu
oluddemu bulungi nga script si bino eby'omuyeyeyeye toyongeddeemu bidala mukulu oyinza omunyiiza omugenzi meseji yoba ogyonoonye gitaya ali nayo bali mu kukola nteekateeka baziddemu video bazikole namwe abaagala okuziddemu nga waliwo emisoso nga si kyeyagalidde kugwira kati bali mu kukola Franka yakikulembedde Franka tukutumiddeko nnyo ne Mamina Kito Franka ndowooza omu ku batabani b'omugenzi simanyi bulungi naye mwali mu gurupu omwo naye nga ali nnyo wali eka era ne oba omutunuulidde mutwe gufaananamu ogw'omugenzi naye simanyi nnyo oba waawaka abadde ayita ku social media oyo akola ssente abeera nnyo ne kafeero oyo yazikwata bukwasa ennyimba banaye yamufaanana n'amumalayo n'ennyimba na biki naye batugamba si mwana we mukozi wa ssente annyumira nanga annyumira nnyo banaye omuntu nno bw'ayagala ekintu ebiseera ebisinga bw'aba tayonoonye nnyo omuleka oba n'omuyita n'omutereza mnogati ogenze ennyo kati kola boti ABCD kuba kwagala kati ate naye okweyita omwana we wali kikoza effect kyerimu ekyo ekibi nze kyendabawo kwe kweyita nti nze ndi mwana we n'obuza abantu nti nze gamba yandera okitegeeza yandera gwe mmanyi okyeye taata wange mu ndongo naye okimanya abantu bangi abakuleze buyise mu mikono gundi yandeze okitegeeza banaye yamumalayo kati ngenze kulimanya enfuufu entunke yagala kati gidayeka olimenga ekibuga olaba kuba ye yasiibula ng'ekibuga olaba kiganya ate waka olinawo ettaka teryali kubanja either liyinza okuba eryataata nga yakuwaako oba liri waligula ddayo olime oba oteekewo by'oteekawo ewaka okusinga lw'onaabeera mu nnaganga w'ekibuga okitegedde kati nagamba noga nti sijja kuguma gendera mu keesi mulimu abantu omufuumu banja biki naye nga ennaku zino baba bangi nafa ne bamubanja era nga ddaga mu Isiramu tebukikkiriza naye abantu babanja obusiraamu babwe bagamba naye ate mulimu n'abamu era abusiraamu bwennyini obwo mulimu muga nti wenfanga gundi mulimu n'aleka mu ddaama amabanja ng'era temuna ng'omugenzi aga nti musondanga atirisiti mumale osasula lamuzi sente ze mulyoke mu ntebengezo baffe nze ndi musajja muisiraamu tugamba nti wofa n'ebbanja ate eri ku lunaku luli olw'okusasula olw'enkomerero bagenda kusala ku ebibyo nze bagenda kujja ku mirimo gyange emirungi nga nafa n'amabanja mirimo gyange kuba eri tegenda kubeera ssente baweggwe ebibibyo biddeeno so kyovula abasiraamu balisasulira wa kati sebo yagamba nti ngenze okulimanya enfuufu entunke ekirungi wennimira weewali siiwasabe naye guno omulimu ogw'okuba ku bunkenke nennaganga w'ekibo okuba ku bunkenke ebikono byali biki kati ate nakugambye nti akola 100 naye alinako 2 alina ne weyayogerera bwe bakimanya nti okusoma kwatulema ab'emitwe emibanguleko bonna ne bakuŋŋaana ne tuyimba okutuuka enfuufu lw'ettunka basoma ne beeyolerako ezimu ne baddukira obufiiseewo kwe tujja ne tukuŋŋaanya kwenguzi obwo bwentwala kyate ekyesogedde nedda obulumi bwali bungi kale oluyimba luno lulina ebintu bingi bye lutuyigiriza yali nabbi naye ng'ebimu kumuyisa nabbi byebyo nti ate ebintu bye yayimbako luli kati bingi abalya mu ndongo bangi okusinga n'agiyimbye abalya mu ndongo bangi okusinga n'agenze mu studio nze ndabye abayimbi ababadde mu promotion mutujulira abaana balwana ne promotion n'awandiika mu industry ya art yonna bantu bangi balina talent bamuteekamu obudde naye abamulyamu bangi ebyo bye yayimba bannange tusaba tufune ku mukulembeze ayagala art ebyo byonna bissibwemu biwulirwe nti byalina omugaso drone njagala ya kikaaki M23 kale tujja kubyogera ate munaye bwe tutaabyogere banaabimanya naye ensi eno ejja kubbululwa ffe ati atuluma atukaabya amaziga musajja wange ono ati amuluma tumwagala ku mutima ensonga lwaki twagala azuuke twagala omuntu afune mu kyayiyiza ate ebitone bingi tebizuulwa kale muwulizeeko abakulembera music wa Uganda naddala mmwe muwulizeeko ku nnyimba z'abasudde genda owulize oluyimba abayimbi luwuliriza ofune message
abantu bakulembere ng'olina obubaka bw'otutte tweyanziza nnyo. Mwami Muga tujja mweyongeza ayina ennyimba nnyingi z'ataatemera atemera mwagazi nnyo wabasudde tujja mweyongeza tetunnaba saagala tubeeko ke tulekayo mujja zongerangako kubanga ganti no ganjagejja nnyo nga ndya ku mmere etegulu eyaku nentawanyiza nnyo nnyo nkoleredde kulya omuntu omukulu alina n'ensiko etudde mbadde nsasula emyera mundeke ggwe ne mmalamu mbadde ku nnyanja negabana y'amazzi ng'abatuguza amaguze ekijirikaani mukyala ate oluzi lutulimanjwe ebintu bino saabimanyira leka ggwe nenzirayo mwe bannange mugira muwadawadako naye nze bwebisuka wano gyendaga binaaba bibi nedda ngenze gwalina oluzeeka kyekikuguze oligaba yiyo Uganda mwetugula amazzi engeri eyo okutuseera bwe tutinga tulina gaawo ejjudde mazzi yonna Uganda naye ne tugagula n'agakanzire mu kyalo nga gize ku luzzi wali emugga bayitangawe mugga waliwo ke tuleseeyo oba balunoonye ndulina wano waliwo obuntu obumu omanyi ennaku zino emirimu nagyo gyagala kunzija kuva sudde banna soso amuvaako banna kuba omwagala nnyo copyright okay toluzanye okay naye waliwo kavaasa awo kenjagala okugira yakoogera atya ya Rabbi yakoogera atya abanywanyi mujje enzira ewaffe byebigere bino byenganyiza bimange namala kuba mukungane buli alina akatanda akampe mbalabyeko nnyo ngenze kulima waliwo yagambira olugube lw'abaana lwennina alusaana kulya bayakitandika atya nkajjukidde kyayagezaako okunnyonnyola nti bano benzadde beetaaga okulya ate mu kibuga bannemye okuliisa ate kati onaagula otya ng'emyera gyakugula amazzi ng'olina abaana bwe bati emmere ofumba mpime kati basically oluyimba luno lwonna lwalimu ennaku naye ng'ate akulaga nti ekibuga bwe kiba kigaanye ng'olaba ebikunyigiriza biyitirivu tambula odde ewammwe ku butaka abasinga nno abamu kati abava mu kyalo abamu bazaayo ebikolobero abamu alinga yasayininga ne Kampala eno ekipapula nti teutokkiriza toddayo waka nina omuntu nze najja muno 2 naye nina omusajja nakati akyali muzigo 2 nakati akyali muzigo oyinza omusanga alina ettaka ewaabwe naye baali bati mukwano gw'omulala ye Mungu yamujjulu naye muzigo 2 gy'emyaka emeka myaka oba 2 kati oyo n'oŋŋamba nti ne ku muzigo gwalinga eyagugula naye waliwo ne lwe bamubanja ssebo omuzigo guno gwa 15,000 naye zibula kati mu covid abamubanjako n'emyezi 5 nga sente tewali kyokka olina ettaka naye ng'ayomba ne landiroodi nagamba ebbanga lyensuze wano olimanyi fomu kubatandika ennyumba zino wazizimba nkulaba ekyo mayinja yakiyimba nako kati gwayitawo yeevuga uvuze tukulaba kati basudde era yaga nti kati ngenda naye ntumiira bannange bano sebata munnange ojjanga yeekano ndabako kafeero ddayo bukunjo kwatire eddala enkumbi nga nze munno bwe nkikoze ngenza kulimanya enfuufu ettunke kirungi wennimira weewaliwo siwasabe naye guno omulimu ogw'okuba ku bunkenke nennaganga w'ekibuga sijja tekuguma gendera mu keesi ebyo bye byange mundabiire bessirabye tweyanzizza bannaye tujja mweyongeza tutera okubagamba genda mu comment baako oluyimba lw'osaba ogambe nti nze luno lumbuzaabuza mu luntemeretemere nti bannaye kino ekigambo saakitegeera wano yali ategeeza ki abasajja baakwekanga nnyo ninago nali njogera ne ngamba abasajja baawemulanga naye ng'ate biyigiriza bisoma nga ne maama wasobodde kuyimbira naye ng'oluyimba amakulu agali lumu so baako oluyimba lw'oteeka mu comment tujja kudda nalwo Mugawadi waliwo yakimbuuzizza kibannyonnyole oveewo ng'obawadde n'ennamba yo ne we bakusanga kakati Mugawadi kampani ya furniture nkolanga omu ku bamaneja
ate kampuni yennyini eyo n'enkolamu ngera akola obulango era kampuni yennyini eyo waliwo comedy company gye bayita Namuyomba mwategedde beekutuddemu kati waliwo DJ akuba Serudigo kati oyo ali under wekindazi ali under our management era bonna bamwetaaga wali ku bulango ku music shows kati Mugadi Properties bakola basically bagula ebikozeeko n'okubitunda ate ne bagula n'amataka n'okugatunda n'okuzimbira n'ekyapa nga bakibuzaabuza basobola okukikununulira balina n'abapunta be bayita abapunta abasaveya kyekimu babyanje be bapunta basaveya luzungu kati beebo bonna babalina basangibwa Nowa basically by the way wembeere nnyo okusinga ina ofisi yanga omwembeera tuli saidi za Kitala Kitala taso wali Kitala awo ojja tusanga awo ojja kusanga opposite Nelek Oil wetubeera naye nga kusande mbeera kewange sitambula naye ku lw'obukulu bw'ensonga eno nsazeewo nsituke nzije naye nga oba olina ebintu ebikozeeko bitanda ntebe firiji wufa TV mumutokerere byonna ebyo babigula kojja mpaata ku TikTok basomere ennamba yo kakati nga sinna basoma namba banemwe n'abali eyo abaana mubaagazise ku nnyimba za Kadongo Kamusiza abakadde bokka kituufu ekyo kintu batugambire bulijjo bakituyita mbegayiridde naawe toli musajja muzee mbegayiridde anze nkuze ne munnange kuze kuba kati envi mweziri naye nkozesa kaddayi basudde no yatukoona dda nkulambalinda semukuutu oba olwo olumanyi tujja kujja nalo tuteme bannanga abaana mubagambe bawulirize ku nnyimba kale nabo bate bazaagala bwe zimutege ogire nga bwoti awulirizeemu n'abafumbo ngo amaka gayuuga bonna awuliriza ennyimba za Kadongo Kamwezo nkakasa tojja sigala kyekimu ennyimba ziri mu masanyi n'eggwanga lino kennyini President Namalaga nti kati ku nnyimbo ezikuba 70% abeere Kadongo Kamu obutabanguko buggwa mu Uganda kubanga byonna babyogera obutabanguko buggwa mu Uganda naye n'abayimbi okunama babyogerako Sebala ine ennyimba ezogera nalabona omuyimbi wamwe kukuuka yambudde ali mu nnika akunamira bantu kukuuka eno eyakago omuyimbi wamwe gwenkute wompa simanyi biki okitegere ng'ayambudde empale abaffe enkuuka mulimu abato abayi abantu bakulu n'abaana bajja era ne ku TV birabwa kituufu waliwo yamuyita n'abeerako kyamubuuza nti kino na kino bawuliriza balasita kiisi kati bannange mbasaba maama taata gwe omwana oyinza ogaa nti bakaddiye naye maama ne taata ate naawe muganda wange sisita wange funa obudde owulirize ku nnyimba za Kadongo Kamu sijjagamba nti zaabasudde yekka naye nga yennamba emu n'ez'abalala weebali muwulirize ku Kadongo Kamu temujja kwejjusa mulijja ne mumpa ekirabo olulala kakati ku YouTube owandiikamu Mugaya Faizo Official bintu waaka mungi gwenkola by the way abagala okola obulango banange tebumumpisaako nkola obulango bwa audio ne video nsobola okukolera akalango konna koyagala tukwalizana ku Ramsey Films bakafulu mukutendeka abaana mukwaze okitegedde inji nnyo ne oba oyagadde nsanyi kyokubala baka abaana bange kitone nga kigazi kitone nga kigazi okitegedde bawe namba kale kakati ku YouTube owandika Mugaya Faizo Official ku Facebook Mugaya Faizo Official ku Twitter Mugaya Faizo Official ku LinkedIn Mugaya Faizo Official ne ku Instagram TikTok oyo kayekyukamu kojja mpaata woka namba yange alina emirimu gituleetere 0741 45 0601 njiddamu 0741 45 0601 eri ne ku WhatsApp mbaniriza mwena abagala okola nange kyemanyi onaaboze gyendi tukimala bumazi bwe tugamba nti ozze gyendi n'olemesebwa
bingi ate tujja kwogera bye tutasobola kwogera no kamera tujja byongera kube namba eyo kube namba obenga mutuukirira yennyini omwebalire tweyanziza nnyo twafunye bakama baffe era nsaba mbayiseeko aba Ramanels bakozi banjala batuteekamu ssente wano abakola manicure pedicure abagole balina packages z'abagole batendeka n'okukola ku njala abakyala abo manyi kati mulembe gwa abakyala kunyirira kwewunda batuukirire bakutendeke byokwebyula byonna babikola okulaba ng'olibo yaga nti kifansalira byonna babirina mu kifo kimu mukyala wo omutwala agenda okudda n'omuliro muzungu oba musambwa nga tomutegedde yoyo babitendeka mama shifa babikoleddemu basajja bagagga tonyooma mulimu bantu b'amaanyi bakola enjala banyiriza ebigere by'abakyala abo babikuuta bulungi buli kimu packages ez'enjawulo gendayo bankute kunjala awo bootuuse ku Airtel 0759372726 esembyayo 6 batuukirire ng'olina omukolo batuukirire ng'ogenda kudde wandegeya ku Haji Musa Kasule Mall awo basangibwa awo waggulu awo ku bitaala butuuka ku bitaala otunula ekizimbe weekiri awo we bagenda obbasanga Ramanels batuukirire ofune ekyenjawulo naddala gwagenda ku date simanya Valentine etuuso oyagala kunyirira mwagalwawo tuukayo gw'omukyala olabe ekintu ekyenjawulo kale tweyanziza mwami Muga ya Faizo n'olwabwe tukoowoola jangu obeeko byobasomesa mu nnyimba zino kale leero tugenda kukomaawo tunadda mu nnyimba ez'enjawulo era endala tubaaniriza subscribinga likinga sharinga ate baako kyokomentinga obasaba oluyimba mbeyanza nnyo mbeyanzeego okutulaba n'okutugobereranga musiibe bulungi mweraba